Sasa ekisooka bwe lyavuga twalowooza nti owa booda atukoonye kozi batandise okukuba amasasi mu ddakiika ntono nnyo nga bakuba amasasi nga 5 bena yali atudde sayidi ya driver nga bakubira ku sayidi ye bakuba amasasi mayitirivu kati sasi eryokusatu nduzi eryokuna bwe nkirayezinga nti masasi ge gavuga nengwa wansi mu mutto nga nembanga kka mu mutto kati Brenda aga Jesus Jono Katumba adda kunze era tumuyita baby era twafunye ekikangabwa ekyamaanyi ne Mukama babadde batuwulira olwaleero nga Mukama abantu abakoze ekintu ekyo babikkule yessaala yaffe tubamanye tubategeere babonerezebwe. Why Jeno? Why? Yakoze ekyo omwana wa maama yakoze eki ekimukubya ekyagala omusa ate senga Brenda teyabaddewo era Jeno yandibadde agenze kubanga amasasi gonna ate bagamiridde Brenda. Jeno yakola ki abantu ba Uganda? Kiki kyemumwangaza oba mulina kyemwagala mwogere bakibawe oba bifo oba biki abakola bino oba webali oba bali gye bali nga bawulira. Those people who do such, if they are here, temukola bino ne mulowooza nti munaabeera n'emirembe. don't do this, don't do such, and you think you will have peace. Emirembe gibabula bubuzi. Brenda, my friend, there's nothing more I can say but bye Brenda. Bye Brenda, you are loved. You will always be loved. You will always be thought about. Era mu kaseera ke kamu kano munzikirize okubaaniriza mwenna okujja wano okutukungubagirako obukungubagira wamu ne famire ya Jono Katumba n'okubagamba ku program nga bwegenda okutambula ekyali tentative tusobola okugikyusa oba okugirekayo nga bweri. Obudde buno bwe tulimu ddala omutulaba nti omulambo gwa Brenda ombiri gw'omugenzi Brenda gumaze okutuuka ekigenda okuddako naye nga tukiteeseteese bulungi kwe kuyitawo nga tugulaba. Kino tugenda kiwa eddakiika 3-4 kitegeeza nti tubeere very organized kubanga obudde tuyina butono. Ekijja okuddako kubanga nga tukyalinda nga tulina service egenda okutandika ku ssaawa 10 tujja kubaayo n'okwogera era abantu abanaayogera tujja kuba tubabategeeza naye nga sofa tujja kubeera n'okwogerako LC1 okutukkiriza ng'akalombolombo bwe kali okubeera mu kitundu kino. Tujja kufunayo speech emu eya mukwano gwa Brenda tumanyi bali bangi naye bajja kwerondamu omwo era bwe muli mikwano gya Brenda mwerondemu anajja okwogerako eri abantu. Some of her friends are not here. There's Babo Juliana. We call her Babo, but she's Babirie. She talks to her almost every day. She stayed in the United States. There's Sandra Mugomba. She's also not here, but they are all her close friends. There are so many that are not yet here, but I'm sure she's looking down on us and she's happy to see such a being here, for taking the time off to come and say bye to Brenda. Brenda has been more than a friend to me. She's been a sister. And today, I had to pick a gown for Brenda. I had to go and make up Brenda. I just couldn't believe it, that my Brenda was gone. That the Brenda I talked to yesterday is now lying down in that casket, speechless. But I thank you, Mommy and Daddy, for raising such a hard-working girl. Brenda has been hard-working. Brenda did not accept handouts from Daddy or Mommy. She wanted to work for her money. She drove from here to Bombo every day. And when Corona came in, she did the shifts as required at work. But never would you hear Brenda complain. Not that she didn't know people, but she did take that road. She didn't use Daddy's name in any way. She was always straight. She had her ethics. She loved everybody. Anyone that knows Brenda knows she had the loudest laugh. If Brenda laughed,
yayongerezangako n'akakule. Brenda, we'll miss you, my friend. Take heart, mommy. Be strong. I know the Lord will make you stronger. Brenda, my friend, there's nothing more I can say but bye, Brenda. Bye, Brenda. You are loved. You will always be loved. You will always be thought about. We will miss you and may God bless you all. Ettendo n'ekitiibwa tubiddiza Mukama. Bayibuli egamba nti omuntu bw'afa akyusa bukyusa foomu. Ayavudde mu foomu ey'omubiri n'agenda mu foomu ey'omwoyo. Tumusaba nti yeegasse ku bamalayika abagenda okuba nga batusabira Mukama omwoyo gwe aguwummuza emirembe. Mukadde kano njagala okusaba family. I'm sure every one of us understand Luganda. She spoke, English. So we don't need to interpret. I'm sure of that. But abadde amuweera bujulizi era nga bwe ŋŋambye. Amwogeddeko birungi byokka. Teyakozesa nno ekyenjawulo, teyakozesa linnya lya taata we ku linnya ku balala. This is from the youngest, Belinda. Ali Canada kati. Chimulumye nnyo bambi the whole day, the whole night she has been crying. Because of all people, Brenda yetandigenze watch moreover in such a way. She was crying to me ngagamba afadhali singa yabaddenzo bagwe kubanga ffe tukyakala nnyo. Naye Brenda abeere eka, the only time afulumyeko, and things like that happened. It was a sad day. But Belinda says, I can't believe my dear sister is gone. Just the day before, we spent the whole day crying together. Nga tukabira mama, Jaja yabadde afudde the day before. Not knowing I will spend the next day crying for you alone. We have talked about your dreams, your plans to have kids and start a family. We made plans for when I come. You are such a beautiful soul, so peaceful, so loving, always wanting everything to be okay for everybody. I keep saying you are the nice one. Actually, not twekigamba nti kuffe ye mulungi tanyiza bangi muno mu siblings. Yewe omunyiza nga kale tigwe, Even if you are my big sister, I was always very protective of you. Brenda nga tayomba nga temumuyombesa mumukwata mpola ate nga mumunyiza ne mami agenda kunyigira. So you'll have to respect Brenda's decision. While I may never understand why your life was cut short in such a violent way, I will try and find peace because I know this is what you will do for me. You would say we have to be strong for mommy and daddy. Kama akubeere mukwano. Akuwanirire, akusiba ekimu ekyokukkiriza. Essaawa si nnyangu bannange okwogera n'omukyala kubanga maama ali mu funeral home ate Brenda ali wano. Ab'emikwano ababiri. Maama abadde mukwano nnyo gwa mukyala waffe, ekyo tukimanyi. Ngera abantu abo bagamba nti oyinza okubeera n'abaana naye n'obeeramu n'omwana ate abazadde mukimanyi. Maama abadde nnyo mukwano gwa mukyala waffe. Kyokka n'agenda leero enkeera Brenda naye n'agenda. Mumusabire. Tujja kusabira mukwano. Mukama yekka yajja okugumya. Jono Katumba adda ku nze. Era tumuyita baby. Era twafunye ekikangabwa eky'amaanyi. Naye Mukama babadde batuwulira olwaleero nga Mukama abantu abakoze ekintu ekyo babikkule. Yessaala yaffe tubamanye, tubategeere, babonerezebwe. Why Jeno? Why? Yakoze ekyo omwana wa maama. Yakoze eki ekimukubya ekyagala omusa. Ate senga Brenda teyabaddewo era Jeno yandibadde agenze kubanga amasasi gonna ate bagamiridde Brenda. Jeno yakola ki abantu ba Uganda? Kiki kyemumwangaza oba mulina kyemwagala mwogere bakibawe oba bifo oba biki.
anaabeererawo nga talina na kifo kyonna. Mutawaki Jeno Katumba talina buzibu bannange. Mutawaki omwana wa maama. Njagala kweyongera okwaniriza abakulu. Twegattiddwako ye Honorable Nankabirwa twasuza naye obudde buno twegattiddwako Honorable Bright Rwamirama, Minister of State for Agriculture and Animal whatever. Paka kakati waliwo ebibuuzo bingi. Senga ayimiridde wano n'ayogera n'agamba bannange, singa tusobola okumanya ku bantu abo kye beetaaga ne twesondasonda ne tukibawa, kale buli muntu alina byalowooza, buli muntu alina kyalowooza, kubanga ekintu kino kyakutte ku muntu omulwanyi namige ku lwankayo bwa Jeno yakulirako amagye, amanyi ebyokwerinda kyeki, naye yabadde mu mmotoka ye ng'alinamu omusirikale w'omu nga yeetambulira bibye. Si lwakuba nti tamanyi byakwerinda, abimanyi era advisor mulamba, naye oba olyawo kyabadde kirina okubeerawo. Nze muntu akkiriza nti buli kibeerawo Mukama aba akkiriza kibeerewo. Tosobola kusomesa Jeno Katumba WAMALA byakwerinda. Ffe bwe bakubira munnange nno, amasimu nga gayitingana munnange nno, totambula kiro, naye ate Jeno bakubye ku makya ssaawa 3:30. Yongeramu nno ebyokwerinda, yongeramu nno buli muntu advisinga munne. Naye Mukama nga yasazeewo kibeerewo, kiba kirina okubeerawo. So nga gavumenti nkimanyi nti okubuuliriza kwatandise dda. Jeno yabadde eddala Jeno ng'omutendeke including mu first aid management. Tewali kwesansa baga musaayi gwongera kuyiika, naye nga yeesibye yekka alinga ali ku mpingu. Atambula ati asobole okusurvivinga ng'omusaayi tegumuggwamu. He acted like a real Jeno. Chisanyo usa antwala yeka okubo sirima osibitya antwala hanze Yesu yeka ankulembera nange kamogome kisani Yesu kisani siza kwela Emona hafu hakutomo kono wange atamusa amolabe emire Yesu emire Nine Echitalu bikawabi Echiremo Enetaga Epomola Yesu Epomola Chevotemosa
Njakusaba mukyala Esther Kiseka akiikirire emikwano gya famire baleeta ekimuli. Thank you very much. Waffe Mama Kasule Lumumba n'abakuwerekeddeko tulina ekirwadde ekitutuuza nga tetutegeera. The pandemic is here with us, we are not yet settled. Ate abatutta nabo batutta. And those who are killing us are going on too. Obwavu nabo butambuza bigere. Poverty is like a pedestrian. N'olwekyo tulina ebintu bingi. So there are many things around us. Okutya kungi. Fear and anxiety is around us. Okusoberwa kungi. Anxiety is over us. Abooluganda baagalwa. Brethren. Bannaffe abakwata ebyuma ebyo. Ng'ambe emmundu. Those friends of ours who hold that equipment, that tool, the gun. Waliwo bannammwe abaswaza. There are people who embarrass you. Ne babikozesa bubi. They use them badly. Tike. Ne babikozesa buki? Bubi. They use them badly. Ezandi tutaasizza ate ne zibeera nga ze zijjawo obulamu bwaffe. Something that would be fighting for us and protecting us, but it is taking our lives. Era mbasaba. I request you. Abakola bino oba weebali oba bali gye bali nga bawulira. Those people who do such, if they are here, don't do this, don't do such, and you think you will have peace. Peace will not be with you. And I'm sure where you are not peaceful at all. You need to repent. Even that peace comes from understanding. The one who says that I'm the life. He who says that even those who die will be alive in him. These are people who eat food. They also drink. And then others are just waiting to harvest. They are there. And we don't sleep comfortably. Banange ndoza protocol sijjiddamu naye buli ali wano yenna kibwatu tukwanira ate batumaze okutuuka ekkubo baliyita kisotaawo essasa erisooka bwe lyavuga twalooza nti owa booda atukoonye koze batandise okuba amasasi mu ddakiika ntono nnyo za bakuba amasasi nga 5 ekyomukisa omubiri oba mukama yakireeta Brenda and protecting baali bakubira ku side ya Brenda tebakubira ku side yange Brenda yali atudde side ya driver
nga bakubira ku sayidi ye bakuba amasasi mayitirivu kati sasi eryokusatu nduzi eryokuna bwe kirayezinga nti masasi ge gavuga nengwa wansi mu mutto nga nembanga kaba mu mutto kati Brenda aga Jesus nangwako nemanya nti akoze eki bamukubye obulamu okulwanyisa bannange some instincts come kuba eddakiika eyo nagwa wansi nensobola okusumulula oluggi kubanga lwali lulocked naye nenjayo kalo nendooli nga neva mu mmotoka nengwa wansi ngaolubamaze n'okunkuba omukono guno nga gulebera gwonna nengwa wansi neŋŋamba omwana ono escort kali mga kalidi batutta bamu mmotoka kwata sirawo tukuba abantu naye n'avaamu mu mmotoka n'atandika okuzaayo kati tugenda okulanga bali mu maaso kwekulolinga ate okuvaawo we nali nenzira emabega nebaka wansi mu mmotoka kalidi nga ye yalina emmundu ennene naaba ng'asobola okuzaayo amasasi kyatuyamba kuba baali bakomawo bamaliriza omulimu gwabwe naye njagala okwebaza Katonda naate njagala Katonda ansonyiwe kubanga mu kaseera ako neebuuza nnyo nenga nti Katumba nga njagala nnyo abantu lwaki kino kimbaddeko Mukama ansonyiwe kubanga ababi gye bali n'abanjagala abatwagala bangi omujemu Mukama ansonyiwe olw'okuba nti nafuna dawutu eyo nti njagala abantu naye bwe tebakoze eki tebanjagadde ansonyiwe bwe tutyoka bwalaba bwatyo ye kati n'afuba kujjawo mukama we ku ssimu n'ankwata ng'omukono gulebera netudduka emabega w'obuyumba n'asooka nkweka eyo n'akomawo agezeeko era okulwana okulaba nti abasajja tebakomawo ate bongera kuba amasasi awo nga neeraliikirira kubanga nali mbuliringa nnyo nga vaamu omusaayi mungi ate nga mukayumba mutwali tuyingidde nga kalinga kankoko naye olw'obulamu oluvannyuma omusajja wa booda najja yali ayambadde ekikofiira kya booda nga ndeekaana mbaga mujje mu Mutwale musajja najja nagamba omuzeeyi mumanyi kyatugenda ate bwe tutuuka wa booda okujja okumpeeka aye nefunamu ddawo tibantwalawo abadde batukuba badde kuki ku booda ono naye tabanga atwala muki atwongera mu balabe naye abasajja ba booda abandi nabo mulimu abantu abalungi banneebungulula ne baŋŋamba Mukama waffe tugambe tuula ku booda oba togituulako tujja kwetikka omusajja nentuula ku booda baŋŋamba kutwala ku Malcolm X wali we wali obujjanjabi bambi omusajja oyo Mukama yavuga booda ng'emmotoka ziyitamu ab'emmotoka baatuyitako ne bagaana okuyimirira naye ng'emmotoka ziyitako ababooda bonna ne bakola dozi ekikoosi kinene ne batandika okugenda nga bagoba emmotoka okutuusa ne twatuuka mu ddwaliro erange bijja kubeera bwakwebaza okusooka nebaza Katonda olw'obulamu bw'omwana waffe ono bubadde bumpi nga bwe muwulidde naye abadde mwana mulungi maama abyogedde byonna nze wano kati mbadde sikyalo ekyokulya nga Brenda yamanyi kyengenda okulya twagenda wano olala ne tulwala maama n'alwala nange ndi mulwadde banne beebweru nabaganika sa Brenda gyali yamanye eddagala tulimira ssaawa mmeka biki naye ndowooza ne Mukama ayagala bulungi Brenda nga bwe muwulidde abadde akola ndowooza ab'ebbombo bajja kujulira kino y'omu ku bantu abadde bakola nga ye olunaku lw'olwokukola ssaawa 12 abaagenzi ng'era ye yeewunyaga bannayuganda tebaagala kukola bazze ku mulimu atadde ku ssimu ye ng'aga essimu ye ebeera bbali okutuusa lwanakomawo ku mulimu naye munnange bw'atyo mu maanyi amangi we gati omwana waffe agenzi kanebaza sooka nebaza
omusirikale wange oyo kali newankubadde teyasobola kukubako omu ku batujju nga bwe tubalengera naye yafuba nnyo okulaba nti obulamu bwange buwona. Kanneebaza omusajja oyo wa bodaboda nayogeddeko naye olwaleero ne mwebaza naye era namugujjudde kamwebaze mulimu gwe yankolera okunvugana nkasamukyala. Neebaza abasawo abaku Malcolm X kubanga be basooka okunsiba okulaba nti breeding erekeraawo. Baafuba nnyo era ngenda okutuuka ambulance okujja okuntwala nga breeding bagikontroling. Neebaza abasawo medipal twatuuka wali ngabaga nti oba baleetaani ng'abasawo bonna baweddeyo ne bagayoola mu busawo bwabwe ne bagazzaawo basibyemu ekyuma yabamba nga nina okutambula essasi lyabadde mukono gwa ddyo lyo baaliggyeemu naye mu gwa kkono mukyalimu essasi likyalimu ekyuma naye bangambye with time njagala okwebaza abanaddiini mwebale nnyo basebo mwebalire ddala ojaga nti mulimu gwammwe naye waliwo okuba nti oyinza obutagukola naye ngaate gwe mulimu gwo mu Uganda tubiraba nesebo mwebale nnyo okutubeererawo mu buli ngeri yonna. Beebaza njagala okwebaza mikwano gyange bannange Mukama wange bw'aba talina kirabo kirala kyeyampa emikwano era Mukama we bali kumpa mikwano kubanga nze ndabye okwagala ndabye emikwano ndabye abantu be banjagala si basirikale ba UPDF si ba civilian si bannaddiini si basawo Mukama we bali kumpa kirabo nkyeyimirizaamu. Njagala okwebaza mukoddomi wange mwami Ntakke ne ttiimu yo kubanza okuva lwe twava lwe nava wano mukulu Ntakke ono n'aba UPDF abadde bakuddwa General Mukasa be bakwatiridde amaka gano. Mwebale nnyo sirina nusu n'emu gye bansaba UPDF family. UPDF, we owe you a lot, and we'll always remember you because you have proved a very, very good family. Adam TV, the team yo, mwebale n'ebirango byonna buli muntu yenna namwe abazze okutusabirako munaku zino eza COVID twabadde tugambye twagala bantu batono nnyo naye tubadde wali nga tuga nti obako endowooza oti omuntu omugoba otya nga azze kukola ki kusaba. Mukama atusonyiwe ne gavumenti etusonyiwe. Maama Nankabiri muzeeyo jja mutugambira ekyatuyiseeko kubanga abantu bale tunabwe tusobola kubakola. Maama Kadaaga wabadde ojjajjo bambuulidde noza n'olemererwa naye era otuuse ne tweyanza nnyo. Mwebale nnyo twagala. We really feel all to you. Mwebale nnyo. CDF, Deputy CDF, mwena bangaye mwabadde wano jjo paka saa 6 ne mwebale. Ndibasasula ki? Tulina basasula. Ne Mukama bakusasulire olw'omukwano. Nga bwe muwulidde ebizibu biri mu nnyumba aga tebimanya nnyumba mbi naye leero bino byatujjidde. Maama akyali mutima ko. Brenda ye tumutwale nta. Olw'omukaaga tusubira maama tunaamutwala. Wana abatokiro kirala. Tusabe Mukama alinokubawo. Ebyo byonna twagala ssaala zammwe. Tusabire. Kubanga waliwo ekikusukkako. Bannamawulire nammwe tubeebaza mwatambuza amawulire. Leero temwateekamu nnyo kajanja nga bwe mukola bulijjo. Mwebale amawulire gatambudde abantu buli omu abakola abali ku social media ababifuula ne babyogera nga bwe baagala. Mukama ye amanyi nti anaabasasula.
njagala okutuusa okusaasira kwange omwana wange oyo Kayondo driver ndudde naye unfortunately yendoza bamuziise naye bajja musiyo ku Friday. Okay, tujja kufuba tulabe ng'ate naye tutumayo abantu kubanga musiraamu nadde ndoza nti bamuziise. Omwana oyo ndudde naye manyi waliwo abaana omuntu gwokola naye n'afuuka kumpi mwana wa mu nnyumba z'abasirikale abasinga benina kumpi badde nga baana ba mu nnyumba. Kayondo oyo ndudde naye ebbanga okuva lwetwabulina CLF ntambula naye nga gunogoka nemmanya nti agenzi. Anna incident eyo trauma gye nafuna ku lunaku olwo ejja kulwawo kunvaako. Omwana wange ono kama kunze mirembe Mukama yakutwala amanyi nga bwe bagambye obulamu bwaffe yabukola ng'enta bwe mwali n'olutalo naye atwebaza ebirungi byoba tukoze mu myaka egyo emingi myaka emitono okwagala banno. Brenda yabadde mobilizer of all the family. Oba Mukama yakitulaga mwaka guwedde last year mu December nayita abaana bange bonna fenna ne tubeeramu n'abaafumbirwa bonna ne bajja ne tubeera mu family mu nyumba wano for a whole week plus bonna. Era tulina wano kazzukulu kaffe ebiseera nga kambuuza tuddamu ddi okuyita ba anti bajje tubeere wano. Brenda was mobilizing all these people. It's a big loss to the family. Dibuddene ne Mukama jakusobozesa. Sigale nga tumwesiga tujja mubuuza bibuuzo bingi. Sigale nga tumwesiga. Tumanyi oba tujja family yange si yonna teyogera nnyo. N'omulenzi alimu naye si muntu wabigambo mwe yayogedde jjo leero. So mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kujja kubeera naffe, mwebale kutubeererawo. Nze nja kuwona obuyinza bwa Mukama. Obundi si by'amaanyi ndi mumativu nti nja kuwona. Mukama abampeera omukisa. Mwebale nnyo, mwebale ddala.